olwaleero ababaka ba paalamenti 389 kwawe 529 ababeera mu paalamenti bebeetabye mu lutuula lwa paalamenti eno era nga kwabo 55 bo babaddeko mu konkola eya Zoom okusobola okubaganya ebirowoozo kwa lipoota y'akakiiko ka paalamenti gye kakoze ku bisiyaga eryaleetebwa omubaka wa Bugiri Asman basaalirwa kubaddemu ebbugumu lya nsusu nnyo era ababaka basobodde okuteesa. Alipoota esomeddwa ssentebe w'akakiiko kano Robina Rwakojo era nga liraga nti asangibwa nga asodoma gwe basodomye nga yeeyagalidde n'ayambyeko okusodoma bonna bakangavulwa. Amanyamuzigo Alhaji Abdul Nyamishafi Kulwanga ogamba otyagewe naali ali mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Eno efik media gano ge maso gaffe ag'olunaku lwaleero ng'okubaganya ebirowoozo ku bisiyaga kugenda mu maaso nga tekunnatandika. Omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga Right Honorable Anita Amongi asoose kusoma babaka omu ku omu okukakasa nti ennamba y'essalira eri mu ssemateeka weeri okusobola okuteesa ku nsonga eno okwewala ebizibu byambivudde mbizzeemu nga Namandu afumbirwa omugombo omunafu anti mu 2014 muna NRM Fox Odoy wamu ne munne Andrew Mwenda ke kawayiro ke bayitamu ne bagenda mu kkooti etteeka erikwatagana ku bisiyaga ne lisalibwamu nga bagamba nti ababaka abayise etteeka lino baali tebaweza muwendo gwa ssalira. Omuwendo ogw'essalira gubeera gw'ababaka 207 era nga bano baabaddewo kubanga baabadde 389 kitegeeza omuwendo gwabaddewo nga gumala. Okusinziira ku Right Honorable Anita Amongi jjukira nti mabegako yavaayo n'agamba nti bannaddiini muyitiddwa okubeera nga mubeerawo mulabe enteesa ya paalamenti ku nsonga y'ebisiyaga era n'asuubiza nti n'abasodomi bennyini agenda kubakoowoola babeerewo nga babateesaako. Ensi ne yeebuuza abamanyi era ensi ne yeebuuza nti ayina ku nnamba zaabwe era agenda kuyita mwani asobole okukunga abalala. Bannaddiini okuva mu nzikiriza ez'enjawulo baabaddewo era okulaba kiki ekigenda mu maaso tetwategedde oba n'abasodomi bennyini basobodde okubeera nga weebali. Ababaka ab'enjawulo baawagidde ekyokusibwa amayisa, abalala ne bagamba emyaka 20, abalala ne bagamba emyaka 10. N'omukyala eyasinze okulaga obusungu yasabye asangibwa ng'akabaasanya omwana omuto ye bamulaawe bulaawi. Omu ku babaka abasajja avuddeyo bw'atyo n'alaga essanyu wamu n'obuwoomi obuli mu bakyala era n'agamba nti teri musajja ssanyu lyasinga kufuna nga ssanyu lyafunye mu mukyala oba obuwoomi bw'omukyala ku nsi kuno bwe busingira omusajja. Ababaka ba paalamenti abasinga bavudde ne bagamba nti ekikula ky'okusodoma kyekikolwa ekikolebwa ku muntu bwe batyo ne kimubeerako ebbanga lye lyonna era n'akosebwa paka kufa era ne basaba kyandibadde kituufu n'abasangiddwa nga basodoma basibwe mayisa. Naye okusinziira ku paalamenti yasazeewo mu ngeri endala. Wadde ababaka abasinga bawagidde ebbago lino naye kimanyiddwa nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Ababaka banna NRM okuli owa West Budama Fox Odoy n'owa Kisoro Municipality Paul Kwizera bawakanyiza alipoota eno nga bagamba nti tewali bwetaavu bwa kuleeta alipoota eno ng'ebyetaagisa okuteesebwako biyitirivu nnyo ddala era n'amateeka agaliwo gamala. Paalamenti esazeewo nti omuntu anaasangibwa nga yeenyigira mu kusodoma oba nga akyeyita wakusibwa ebbanga eritakka wansi w'emyaka 10 gyokka na anaakwatibwa nga atonoza abaana abato mu mbuga z'eggeyeena anti atonozaamu ow'ekikula ekitali kikye ziba za sitaani ow'ekikula ekimu n'ekikye ziba za ggeyeena wakusibwa emyaka egitakka wansi w'18. Honorable Asmani basaalirwa eyaleese etteeka lino mu paalamenti liteesebweko eyaleese ebbago lino bw'atyo yakkanyizza n'enteesa ya paalamenti. Kati tulinze Generali Yoweri Kaguta Museveni bwahabulwa okuteekako omukono okukakasa etteeka lino nti ekyamazima liyise naye nga bwe tusaba Mukama Katonda atutaase
munna NRM Fox Odoi wamu ne munne Paul Kuzera bano abawukanye ku mugendo ne bafuuka kaasa wamu ne munnaabwe Andrew Mwenda luli eyeegatta ku Fox Odoi okugenda mu kkooti. Bano obutagenda mu kkooti omulundi guno kuba tomanya bayinza okugendayo era etteeka lino ne lisazibwamu ate abasodome mwanattu ne batandika kubeera nga beeyagala bweyagazi nga bulago bwa nkoko obutasibwamu muguwa. Omukama akonkomere katulinde ebigenda maaso mu sitole eno tukya